omukadde azaala Faith oba omukadde azaala omuwala ono Faith yaze otufukidde ekizibu ennaku zino ku social media agezako kubeera nga akyankalanya obulamu bw'abalala avuddeyo n'anenya muwala we olw'ebintu byonna ebyo byazaakola mu mbeera y'okubeera nti yareleasinga vidiyo ezikyankalanyiza obulamu bwe nga taata ate era ezikyankalanyiza obulamu bwa famire ye. Katukulerekoyo eddoboozi lya taata ng'ali ku lukomo ng'ali ku ssimu ayogera n'omuwala ono owulire ebigambo bya taata then ate tukomewo tujajinga omuwala ono kubanga ebigambo bingi nnyo byalimbye ensi bye tuwulira buli kaseera ng'abikyusakyusa. Wulire eddoboozi lya taata ng'ayomba taata nga mukaawu. People have seen it, people are blaming me. How did you come in contact with that sick man? Badde ensonga luli nali njagala kwogera nawe kuwulira buli kimu. Ng'oyogera nange ye yakunoonyeeyo gy'obeera oba gwe wagenzeeyo. Ye mwali luddawa. Oyagala kufa. Nedda ddala. Okolagana otya n'abantu bwe ddala. What are you looking for? Why do you want to make me cry? Daddy, I'm sorry. The whole world is looking at you. They know you. Otuswazizanga family kankubuli. What words do you want me to use upon you? What are you looking for? How can you do that? How can you put me in such a pain? Njogere ki? Oyagala nkukolimire? Nedda daddy. Otukootya okutuuka ku extent ezo. N'ogenda ku social media ensi nange. Daddy kinze yatambuza ebintu ebyo waliwo omukwano gwange. Bubi bayomba. Tewanaba wakubira simu. Jesse yankubidde ye nayogedde naye. N'akugamba ati. Nangamba Facebook ngishatinga down nengezaako byonna nebigana. Daddy siyinza tambuza vidiyo efaanana bw'etyo omukwano gwange yakutte n'akikola. Nga okutandika otya okolagana naye omusajja. That's my question. Bw'owuliriza eddoboozi lino eriri ku ssimu yabadde ekuyibwa mwana muwala Faith gye baakubidde kitaawe nga kitaawe ayomba owulira ddala nti waliwo ebigambo Faith byazaakyusakyusa nga bya bulimba. Bwe mbeera mujjukira mu ddoboozi eryasembyeyo mu interview gye yakola yagamba nti si ya releasinga vidiyo wabula essimu ye yakola ki? Essimu ye yamubbibwako. Essimu bwe mubbibwako bano ababba essimu ya Faith n'abeera nga basobola okubeera nga bareleasinga vidiyo eyo. Wabula ate mu interview yatugambye nti alina videos nnyingi ez'abantu ab'enjawulo abatutumufu z'anaatera okubeera nga atabusinga ng'agamba nti senga yabadde agakola linnya yantadde videos ezo kubanga zirimu abantu ab'amaanyi okusinga katisi. Kakati ate mu kiseera kye kimu agambye kitaawe nti taata video sinze nazitaddeyo wabula mukwano gwange ye yatadde video. Can you imagine? Mu kusooka yatugambye nti babba essimu ne bata vidiyo. Ate kakati mu kiseera kino ali ku ssimu ne kitaawe amugamba nti vidiyo si ye yazitaddeyo wabula mukwano gwe yamuvuddemu n'akola ki? N'aziteekayo. Really? Ono omwana ddala byayogera bye bituufu oba agezaako kubuzaabuza nsi? Anyway, nze ekintu kyenjize mu mbeera eno kwe kubeera nti tutambulira mu nsi eno abavubuka abasajja abawala n'abantu abalala bangi nnyo tutambulira mu nsi eno nga tetumanyi nti tulina abantu bangi nnyo betukosa singa tubeera tukoze moments ezibeera nga ziswaza famire. Kakati ono omuwala yakoze ebintu bino mu mbeera eyo okubeera nti yali eyo neyekwata vidiyo mu mbeera gye yalimu neyekwata vidiyo mu mbeera gye yalimu oluvannyuma n'azireleasinga nga ye amanyi zina we zigenda okumutuusa oba yalina busungu bwe oba yalina embeera mu pushing okukola ebintu bino. Kakati wulira muzeeyi bw'alaajana, wulira kitaawe bw'alaajana ng'agamba nti ku kyalo konna konna aswadde buli omu amwogerako, buli omu ayogera ku muwala we. Kwegamba kati buli muntu yenna amutunuulira nti oyo muwala wa gundi kubanga abantu bamumanyi. Mukadde waali mukulaajana ne famire ye eri mukulaajana ne lwa busiru bwa mwana ono okubeera nti yasobola okubeera ng'akwata vidiyo zino ate n'azireleasinga. Yes, oli mbasajja b'otabaala nga gwe bw'oyagala okubeera ng'otambula ate lwaki obeera oyagala okuleetera famire ye ebizibu kubanga buli kyokola kyonna kiddayo gye wazaalibwa. Nga bw'owulira nti omwana omubi avumaganya nnyina, omwana omubi avumaganya kitaawe. Kakati bakadde bani ayinza okuddamu mu butuufu okubawa ekitiibwa ku mbeera eno efaananako bw'eti okukoza ebintu eby'ekisiru oli ku social media okuteza vidiyo olaga emyenge muli mu mwenge omusajja yebasimbuliri olaga obupiira obwakozeseddwa nga kitaawo kyamulina ku nsi nennyoko n'abantu ba famire yo kyabalina ku nsi nga osobola okukola ebintu ng'ebifaananako nga bino mannaye tufune ebintu ebyokuyiga bingi nnyo.
tufune ebintu ebyokuyiga bingi nnyo. Omusajja wuyo ali mukulaja n'agamba nti obeera otya engaged n'omusajja ono omulwadde oyagala kufa, mwana wange oyagala kufa, yembeera omusajja gyali mukulajanamu. So bannange tugezeeko okufunamu ekyokuyiga nti bw'obeera olina by'okola manya nti ate bw'obeera obikoze mu nsi muno ne bibeera nga bikuswaza biddayo ddala ku mitima gy'abazadde bo, biddayo ddala ku mitima gya famire yo, kubanga buli muntu abeera abatunuulira ng'agamba nti kale lengera, kale oyo mwana waabwe, kale mu mbeera bw'etyo. So tufune ekyokuyiga kinene nnyo mu mbeera eno. Abawala basusse okubeera nga baagala okukozesa social media okubeera nga beepromotinga mu mbeera yonna. Naye waliwo bw'ogenda okulumya. Wulira omusajja bw'alaajana olw'omwana gwe yakeera enkya n'azaala. Omwana afuuse ekizibu, kubanga nze bwe natadde videos zino ku YouTube kuno ndabye abantu bayitirivu nnyo abamanyi omuwala ono nga bamumanyiko bintu bibi byereere. Abamu yayonoona baganda baabwe, abamu yakola ebintu bingi nnyo. Nze mbirayo mu comments muno nga abantu abamumanyi direct nga bamuvuma nga bamumanyi personally n'ebintu byajja ng'akola. So bannange tugezeeko kubeera abantu abakulu, tugezeeko kubeera abantu abobuvunaanyizibwa mu nsi eno. Ensi eno tuleme kubeera nga tulowooza nti tugirimu lwa lubeerera, tugenda kugivaamu. Yes, naye ate ogivuddemu otya? Bino omuntu n'ova mu nsi mu kaseera kano n'obeera nga ne ku ntaana kw'oli oswala buswazi, nga n'abantu abagenda okuziikirako abeewamwe bagwire baswala buswazi. Okitegeera olw'okubanga omulambo gwo gufudde guswaluse mu mbeera efaanana bw'eti. Naye nga lwaki? Oli muwala kale toli mulungi nnyo naye oli muwala alabikako obulungi. Osobola okubeerawo n'osetulinga n'omuntu, osobola okukola ebintu byo mu bulamu bwo nga obadde obitambuza n'odda mu bintu by'ekisiru ebifaananako bwe biti. Era bannange abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga mukyerikodinga nga mukola ebintu ebifaananako bwe biti mbasaasidde, kubanga moment ezo video z'olina ze weerikodinze mu ssimu yo oyinza okuba nga wagamba nti nazirikodinga kwerabako, naye akaddeko n'essimu zino zibbibwa, essimu zino zibula. Abantu bangi mu nsi muno emikwano mingi gye tusyankana nagyo ne gibeera nga gituwalana, nga bakulinze ddi lwe bayinza kubbako ssimu eyo, oba nayo oli asobola n'obutabba ssimu eyo neyeweereza vidiyo eyo ku WhatsApp n'agiweereza ku Bluetooth. Ebintu ne bisaasaana nga tomanyi na muntu yabifulumizza ng'ebintu bikutabuseeko. Vidiyo tereka zaaki mu ssimu, vidiyo zijjeemu. Anyway, waliwo omuntu yakomentinze n'akola komenti ng'agamba nti alina omuwala gw'amanyi, ye buli musajja gwe yeebaka naye, naddala abasajja bannabyabufuzi basereebu ab'amaanyi beyeebaka nabo, ye buli yeebaka n'omusajja ng'akola ki, nga yeerikodinga vidiyo. Kakati bw'amala okwerikodinga vidiyo abeera azaagazaaki, kubanga oli yamubuuza kyakola ne vidiyo ezo mu ssimu ye. Munaamugamba nti anze bwe mbeera n'omusajja ne neerikodinga naye mu vidiyo, ekintu kyenkola nga wayiseewo akaseera ng'obwavu bunkubye, nga nkubira omusajja oba nga mukubire oba nga mugamba ku WhatsApp nti sebo vidiyo yino ogirabye, ng'agimuweereza ku WhatsApp. Vidiyo yiyo vidiyo nga twesaba ttula, bw'ogaana okumpeereza ssente ezenkana bwesi ne bweziti bw'otazimpa, vidiyo zino ngenda ziteeka ku social media. Mbu ssente nga bazikola ki, nga bazimuweereza. So abeera ne videos nyingi mu ssimu ye nti akadde konna abeera yagadde okulilizinga okufuna essente zayagadde okufuna, nga kanga abasajja abeera yeebase naye. Bw'abakanga nga bamuweeza ssente ezo. Kale mu mbeera bw'etyo nti kati omuze guno ate kati abawala n'abavubuka n'abalenzi abamu bagufudde bizinensi, bagufudde mugano. Nti abavubuka nabo gye bali abavubuka abalenzi nga yeebaka n'abakyala ab'enjawulo ab'obuvunaanyizibwa, ba business women ab'amaanyi, n'abakuba ebifaananyi, n'alikodinga zi vidiyo. Bw'amala okulikodinga zi vidiyo kati ng'akuweereza ebifaananyi nti obirengedde munnange, muze bw'otakola bw'oti ne bw'oti, nze vidiyo ebifaananyi bino genda bireleasinga ku social media bitambule. Kakati munnayo ngeri gy'obeera nti oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo, oli mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo, oli muntu wa kitiibwa nnyo, toyinza kulonzalonza kubutaweereza muntu ono ssente. So bannange mubeere beegendereza nnyo abantu be mukolagana nabo. Bw'obeera olina omuntu w'ogenda okukolagana naye mu mbeera y'omukwano, mu mbeera y'okwegatta, weegendereze nnyo buli lwakwata essimu. Essimu zino muzifule balabe bammwe. Buli lwakwata essimu mwegendereze nnyo, kubanga abamu muyingira mu ziruumu oba mu nnyumba z'abavubuka oba mu nnyumba z'abawala nga baateze dda zi kamera w'otamanyi na kumanya. W'otasobola na kusuubira nti omuntu yakoze eki, yateze kamera. Kati bwe ngodda kuli weefunugula ng'okola ebintu byonna bye wandikoledde omuntu gw'oyinza okuwagala okusanyusa, nga kumbe ye ali mu kulikodinga. Wayitawo kaseera katono ng'oswaluka. Nze waliwo omuvubuka gwe nawulidde ennaku ziringa 3 emabega,
twale tulina we tutudde nga bali mu mboozi banyumya n'agamba nti mpulira njagalayo omukazi mpulira njagala nfuneyo omukazi nga mayinja bana bapoliisi oba bannamagye ab'amayinja mpulira njagala nfuneyo omukazi nga mayinja muyite nga tulina we tuli nga tulimo nga bali ngogamba mufudde nga bali mu mukwano nti lumu amuyite nga ayina we waali mu ruumu oba we batera okusinkana amuyite omukazi ajje nga ayambadde amayinja ge uniform azimwambule empale aziyuze akwegamba amulage amayinja gano ono gayina kugundi amulage nti tegayina nti omukwano tegugamanyi nti agayuzeyuze amale abisuule wali amusaba tula amale amugambe nti kati engoye zizo genda bazitunge kale abantu ebintu bibalina mu mitwe gyabwe byanjawulo nnyo so omuntu olina gwogenda okusinkana oba gwobeera ogenda okumiitinga muganda wange oba mwannyinaze gezaako okubeera nga ddala weegendereza abantu baggwamu ensonyi ate obwavu buno obukudde ejjembe mu Uganda bwonoonedde ddala abantu basala okubeera nga basaanyaawo obulamu bw'abantu mu kantu katono nnyo omuntu seba oyinza okulowooza nti muli mu kwagala ne mwekuba ebifaananyi mwekwata zi vidiyo bukyenkya n'akwefuuja n'akunaabira mu maaso n'agamba nti gundi bw'oba tompadde ssente bwe ziti bw'oba tonkoledde kino bw'oba tonkoledde kino vidiyo zino ngenda kuziriliizinga oba ebifaananyi munnaye n'akuswaza oli mukazi mufumbo oli mukazi alina abaana oli mukazi muzadde oli musajja mukulu wa kitiibwa bwavunaanyizibwa